Terefayina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda. Wasuze otya Ssebonenya? Mukama yeebale okyasobola otulaba. Naffe tubaweereza tusinziira wano ku mbuga enkulu Bulange Mengo, ekizimbe Galikoleka Masengere, kwe kuli ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka kino. BBS Terefayina eyaffe myaka 7 kaakano nga kyegiriisiza mu mikutu gy'ebyempuliziganya. Musajja wa Kabaka birimu ye matovu, munnakalungu munnabuddu nzikalidde okutuusaako pulogulaamu eno mwenkuleeterera ebyenkizo eby'ensonga ebikugattako buli kiseera. Tugenze mu by'amasannyalaze, ate mu by'amasannyalaze okusingira ddala nga nina CHINT mita East Africa. Buli kiseera mpita yinginiya ono Vincent Kiberu abeeko byatutangaaza butya bwe tuyinza okuba n'amasannyalaze amalungi nga gabala bulungi ne tujjawo emigozoobano n'okulereŋŋana gye tukolera, gye tusula, n'osasulira ekyo ddala ky'okozesezza n'oba ng'oli mu bwerufu n'obwesimbu ne banno. Kamusabe ababuuzeeko ajja kutunnyonnyola ne CHINT mita kye kitegeeza nawa gye basangibwa. Naye kamusabe asooka ababuuzeeko. Inginiya Nseekula bulungi. Abalabi ba BBS Terefayina tusanyusa okubalaba era twebaza okuba nti tutambulidde wamu ebbanga lino lyonna. Tuzze ne leero twongere okubatangaazaako ebirungi ebiri mu mita zaffe n'emigaso nakiwe musobola okubifunamu. Weewaawo. Inginiya ffe twala nnyo tujjukiza. Yesebo. Era ekyovula ne bakadde baffe abanaddiini nti bakoowa tujjukiza sitaani gy'ali n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati abantu bajjukize CHINT mita East Africa gye musangibwa n'ensibuko ya CHINT mita. CHINT mita East Africa main headquarters zisangibwa ku Uganda House, omwaliriro ogwokutaano Western Wing. Marketing office esangibwa ku Stera Najjanankumbi opposite ne Morning Star. Ku side yedde Entebbe Road bw'otunulaawo ng'otuse ku stage kwennyini waliwo ekizimbe ky'olaba kirina emirongooti waggulu. Kati ku ground floor kwe kuli CHINT mita East Africa ne Airtel Service Center. Kati marketing office esangibwa eyo. Ensibuko yaffe oba enzaalwa yaffe China Wenzhou Bridge Industrial Zone eyandibadde nti main Zhejiang CHINT Instrument and Meter Company. Era ffe ba distributor ba Africa ate tuzikola ne tuzisaasaanya mu Afirika yonna. Yesebo. Obuvunaanyizibwa bw'ggwe mu Afirika ki? Obuvunaanyizibwa bwange oba buli Uganda yokka? Tebuli Uganda wokka. Kyova olaba n'erinnya oliraba CHINT mita East Africa, Africa continent. Obuvunaanyizibwa bwange nze Business Relations and Chief Technical Officer. Nti buli kintu kyonna ekikwatagana n'okwogera ku ebiri technical, emita zino bwe zikola zitunziddwa zitya, biki ebyo byonna kiri ku nze. Era mita zino zirinamu input yange mu research. Bulijjo ntera kibagamba nti 70%, kubanga ffe abaddugavu oba nze n'abalala ffe tumanya mu Uganda abantu abakozesa mita zino mbeera ki era bukodyo ki bwe bagezaako okuziyitamu emabbali basobole ozicompromisinga. Kyova olaba nti abasinga okuba nti tuddukanya ebintu bino tuli Bafrika. Nti bunaku tukola research okwongera okujja n'ebintu ebipya ebisobola okuziyiza obubbi bw'amasannyalaze ate n'abantu okufuna ekyo kye beetaaga. Weewaawo. Oli ku BBS Terefayina, Inginiya Vincent Kiberu, mukugu mu mita zino eza CHINT mita East Africa ne Afrika yonna okutwaliza awamu. Kkiriza obagaana gye zikolerwa nga bwagambye 7 ku 10 alinamu omukono. N'olwekyo ebyuma byonna bigenda okusaanuusibwa, babigatte, bakole ki, tekinologiya zirimu
abeerawo era agimanyi bulungi mita eno nga bw'amanye engalo ze bw'atyo bwe yaŋŋamba. Weewaawo kaakati mukulu abantu bambuuza ebibuuzo bingi. Birungi ki ebyenjawulo ebiri mu kukozesa yaka meters naye ng'okozesa za CHINT mita East Africa? Kubanga yaka meters kati gwe mulembe oguliwo. Tebakyatuleetera bbiiru wakazi awo papula. Buli omu alina kaayaka. Era ffe tubulaba bungi bulina amannya mangi. Naye birungi ki ebyenjawulo okukozesa mita eyayaka naye nga eriko ekigambo CHINT mita East Africa? Webale nnyo mwami ebiri. Nja kumenyera ebirungi ebyenjawulo ebiri ku kukozesa mita zaffe ne systems. Mita zaffe ekisooka, mita zaffe tezisobola, teri muntu asobola zibbako masannyalaze kubanga okuva emabega awo abantu bangi mu Uganda abantu ne mu Africa abantu bangi abagezigezi bypassinga mita zino ne baziyita emabbali ne baavoidinga ebyokusasula. Mita zaffe tezibbibwako masannyalaze. Mita zaffe teziyitamu masannyalaze nti gazze mangi ne gagenda ne gookya ebintu mu nnyumba. Mita zaffe singa amasannyalaze gajja nga mangi tejja gakkiriza kuyitamu. Eno tegakkiriza kuyitamu. Era nayo tesaanuuka. Kakati era jjagga brokinga paka. Mita zaffe ziri certified okuviira ddala ku IEC standard, STS standard, na wano mu Uganda buli mita erina okugenda ew'omuntu okuinstallingibwayo ng'emaze okuyita mu mitendera gya UNBS era buli mita ebaako backcode. Mita zaffe zirina waranti oba gye mwandiyise garanti ya myezi 18. Mita zaffe zirina obuwangaazi bwa myaka 25. Ekyo sisuubira nti mita eriyo mita ewangala okusinga eyaffe. Mita zaffe zirwanyisa nnyo surge, zirina surge protection nti embeera ey'okwonooneka ng'evudde ku mbeera y'obudde bw'ensi, gululi bwatuka, biki ebyo byonna amasannyalaze ne gaziyitamu. Mita zaffe ekyo tekiriimu. Era sisitimu zaffe kubanga prepaid mita zino bw'oba ogenda ozikozesa obeera ne vending system gye bandiyise server, abamu ze bandiyise software. Kati ffe bwe twakizuula nti abantu bangi baagala okukozesa mita zaffe, twasalawo ne tugamba nti buli omu tujja muguza mita. Kyova olaba tukugamba nti omuntu yenna okutandikira ku Land Road, omupangisa alina abapangisa 5, tujja kukuguza mita zaffe era tujja kuwa gye wandiyise vending system oba software server ya bwerere. Gwe kyolina okukola kujja tugulako mita zaffe. Ebisigadde byonna ate ffe tulina call center bwetulina abamanufacturer abasinga obungi nga weetuli 24/7. Tisinga obuzibu buba bukutuuseeko oba butuse ku mita oba butuse ku muntu waffe ayagula mita zaffe, ku ssaawa eyo tubeerawo okumuyamba. Manya mbatuukako nti ssaawa eyo mukiraba eri mu system oba? Mita zaffe tulina systems era tulina call center. Abasinga obungi tulina online. Batuweereza WhatsApp. Otuweereza WhatsApp ku simu yaffe ya 0752 212 406 0752 212 406. Era otusangayo ne ku Facebook singa ogenda ku mutimbagano gwaffe www.chintmitaeastafrica.com ojja kulaba emitendera egy'enjawulo gy'osobola okututuukako. Bw'obanga tutufunye awo tukubire direct ku office marketing, ku marketing office number 0757 6 abantu abo singa bakwata essimu saawa eyo bajja kuyambirawo. Wow. Esebo. Kakati oyina kyoyogedde. Esebo. Nti zigumira embeera y'obudde. Esebo.
waliwo mita zino olosanga bagitadde ebweru embeera y'obudde obumanyi enkuba n'etonnya nga efuumuuka erimu oba kibuyaga eno tekosebwa emita eno tekosebwa kuba ziri ze twakula tulaba waliwo enkola bwe tuba tugenda okukola mita zino oba amazzi bagayiye abooza bali ku baluko ne gakulukuta bwe gali ku kisenge ne gagenda mu mita waliwo twakulira awo nga mulinda bibaluka ezaffe ziri ze twakuliramu nga tulinda bibaluka kakati buli muntu yenna oba buli kitongole oba omuntu agula mita mita za prepaid ne smart zirina technical specifications oba waliwo enkola gye twandiyise abakugu tugiyita outdoor ne indoor waliwo mita neba nti esibibwa mu nnyumba kati nga mita eno gy'olaba eno mita gy'olaba bagisiba mu nnyumba ku kisenge wali munda eno mita n'aba nti buli omupangisa yenna era ogiraba eri safe buli kimu kyonna era kyovola zino zonna zolaba sensors kiri kyenagaye nti omuntu asobola gibbako amasanyalaze yategannatuuka ku mita ejjamu detecting emujje kati eno eya indoor bw'ogisiba wali buli kimu kyonna ogiraba nti ne building yayo engeri gye yazimbibwamu teyingiramu mazzi oba ate n'omuntu talina ngeri gyagenda kukola kikugituukako kati ne tubeera ne mita ezandibadde outdoor nga bw'olaba mita eno kati mita eyo bw'ejja nga ya outdoor erina mita box mwebeera era kyova ogiraba kati wano nga bw'ogiraba eri sealed wano ebeera ku muti eri sealed buli kimu eri protected well erina surge protectors munda oziraba buli kimu kyonna kati bw'eba esibiddwa wabweru enkuba ne bw'etonnya eri sealed properly kyova olaba nti tukugamba nti ne bwe ziba zizze zijja kusooka kuyita mu UNBS nga tonna bitwala binstallingayo UNBS esooka kakasa nti ddala kyogenda okuteekayo negyogenda okita kiri ku mutindo sebo kati mita bwe ziti bwe zibeera ate buno obutono kiseera nabwo obunnyonnyole eno gye tuyita customer interface unit kati gwali eyandaba bw'obanga otera okulaba umeme oba n'otunula ku muti waggulu olabayo mita eno gye bayita mita mu luzungu gye twandiyise MCU eno ebeera mu bokisi waggulu ku muti ng'eri mu kibokisi bwe kiti ng'era nga bw'olengera eno ogirengera mita eri mu bokisi muli eri waggulu ku muti ne buleeka eri muli kaakati eyo mita eno ye mita yeebeera waggulu kaakati kano ketuyita CIU Customer Interface Unit kano kali wireless nti omuntu yenna bw'aba alina transaction gy'agenda okukola agula gwe ali mu muzigo gwo gwali mu lockup gwali mu nnyumba yo kano ogende tofunye token koyingirizaako kokozesanga essimu ko transactingira naye nga mita eri luddawa waggulu eri waggulu era sensa eba egenda waggulu wali kati mita eno gy'olaba ne CIU eno mita eno ekavalinga mu bulkhead concrete sealed wall kyetwandigambye nti engalama awali ebizimbe ebiri sealed ennyo n'engalama esobola okucommunicatinga eno CIU ne mita eno mu meters 2 naye singa waba tewaliwo kigitaataaganya ng'oba tewaliwo ngalama ecommunicatinga ne CIU eno meters 8 kitegeeza nti osobola okutambula ne CIU eno meters away from the meter meters 8 nesigala ng'ekya communicating ne kufaamu wansi eri kati tugeze kalina flo ziri oba 13 oba wansi kizimbe ky'amapeera bw'obala nti tewaliwo bigitaataaganya nga waliweza meters 8 ojja kubanga mita eno esobola okutuuka communication esobola okubanga weeri naye singa wabaawo concrete ceiling eyo wajja kubaawo communication ya mu meters 2 yesebo kakati kyova olaba nti ako kasiyayo kakati kano akalinga akabalagala wakogerako lumu kakati kano abo abantu nga aba utility company
nga ba UEDCL, ba umeme, ba kisa, ba weneliko kati kanoko kyova okalabwana nti waliwo mita ebitongole ng'ebyo n'abantu abamu abakugamba nti nze njagala communication cable ng'etambulira okuva ku mita ejjeetuke ku CIU kati kano ke bakozesa naye kati lwaki ebiseera ebisinga sitera kwogerako nga tuli wano nti abantu abasinga abaguze mita zaffe zino basanga ebizimbe babiwayalinga ku standard zaabwe kati nga gyonsonga lwaki twadesigninga ne tuleeta mita zino eziri wireless nti teweetaga kuddamu kukola wiring ate kuinkalinga costs ndala kutema bisenge kukola ki kati kyova olaba nti ebiseera ebisinga kati nga mmwe abalandlord aba arcades apartments malls mizigo 5 kukawa kugenda waggulu tugeza nnyo okubalaga mita zino nti ze mulina okukozesa kubanga tetwagala muyingire costs endala ezokukola wiring ate oleete cable temeteme ebisenge nedda. Wow. Oli ku BBS Terefayina mita zino tuzisangawo? Mita zino maze okutereza obuyumba bwange bwa apartment. Bw'omala okutereza mita ekizimbe kyo oba wakiwayalinga oba wakatulaba leero wandyetaze mita za ngenda mu umeme kyokola nedda ojja gye tuli tekikwetaagisa genda mu umeme sizaawo umeme zino size baziinako obuvunanyizibwa n'abo bonna boolaba ba umeme tebakola meters fe abamanufacturinga meters ezo fe tuguza n'ezi utility company aba umeme baweneliko namwe abantu abala kati ebitongole bye twogeddeko ekya UNBS kasa certifying meters ezo tuzita kati gwe kyolina okukola alina apartment ojja kusaba mita emu gye bayita 3 phase eya bulk kakati abapangisa bo bonna ojja kuba owa meters zino toweetaga genda mu umeme ejja kuleetera mita emu eya bulk mita eginstalling ku kizimbe gwalina emizigo 5 egiri wansi funa yakeemu nga bwe nakugamba masanyazi gatuuke ku kizimbe bagawe yaka kasa gatuuka ku kizimbe nga bagikuwadde emita eyo fe jangu gye tuli genda ku marketing office nga bwe nkulagiridde najja nankumbi Stella side ey'ekyengulu oba kuba essimu eyo 757-666-406 otuukeyo ojja kubanyonyola meters ezo oba si kyo tutuukire ku head office ku Uganda House Flay 5 Western Wing CHINT wera bwotuuka wansi ku security ojja bagamba ngenda mu CHINT oba CHINT mita bajja kuba bakulagira awo mita oba ozifunye sisaba lukusa mu umeme tosaba lukusa obuvunanyizibwa bwa umeme kuntuusiza amasanyalaze ku kizimbe n'empapula zange nzirina. I think ndowooza abantu bangi tebasobola kwawula umeme si yekola standard ebitongole ekikola standard za Uganda kye bayita Uganda National Bureau of Standards. Namwe kyekibawo olukusa naffe kyekituwa olukusa era bino bikyabiwadde olukusa yesebo kakati abantu ebitongole by'amasanyalaze ne bibeera n'ekitongole regulator kye bandiise Uganda Electricity Regulatory Authority era Electricity Regulatory Authority ne Parliament ya Uganda n'abamu ye bakola statutory instrument eyo gy'owulira gye bayita bulk meter law. So kyovulaba nti mu Uganda tulina eyo gye tuyita bulk meter law kyetwogeddeko nti umeme ejja kuleeta bulk meter egiteeka awo era ye ejja kukoma ku bulk meter eyo kati tujja kujja tulabe ekizimbe kyawayalingibwa bulungi buli kimu kyonna kyawayalingibwa bulungi kati jangu otusabe mita tujja kujja tuzikuwe tekikwetagisa genda mu umeme nezigulwako zino engineer mita zino zigulwa zigulwa era okuba katono naye nga tikagulwa kakati era ffe okujja kyovulaba nti twalinga edda nga omuntu agula mita zaffe yalinganga ekisinga omukalubiriza abantu nga bw'obagamba nti ojja kugula mita ogule vending system gye twandiyise server oba software nti yabeeranga expensive nnyo kyova olaba twasalawo ne tuzimba server ku Africa ne tusalawo nti abantu bonna terina omu gwe tugenda kuddamu kuguza software oba server ffe kye twagala nga CHINT kutugulako meters era amasanyalaze go gwalina ebizimbe alina arcade alina mall oba naawe emizigo 5 abapangisa bo amasanyalaze bagenda gagulira ku simu nga bwolaba yaka we bamugula era essente ezo zonna zijja kujja wuwo gy'oli tezijja waffe ffe kye tukola kukuguza mita
kukuwa system na kuintegratinga ku third party gwe twogerako yeboba nga bolaba bapewe pivot pay Pegasus yo abali authorized by government of Uganda okukola online collection of money. Okay. Yes, kati kitegeeza yes, mita zino ziyambako bino byembadde ndaba mbasuubuzi ow'ettaala omusanvu ow'essatu ow'emu bonna babasasuza kyekimu. Kitegeeza nze bwe mba ne kamita kange webale nnyo ku muzigo okwange oba ku dduuka eryange bwe nzigwako ng'ovaako nga balala basigalako. Actually nze nandibadde ŋŋamba nti okubeera abeerufu ng'owekitiibwa Katikkiro bw'akyogerako, landlord gwe nannyini bizimbe oba nannyini akeedi totawaana kusika muguwa n'abapangisa abo. Jangu gye tuli tujja kuguza meters ezo tukuwe ne system vending system ya bwereere tukutraining on how to handle setting a tariffs reports zonna extracting reports and everything. Kati abapangisa abo togenda kuddamu kugenda kutandika kubagamba nti gwe taala eyo sasula bweti gwe kwegamba musigale nga mulina olutalo olwo goyina fridge ekyo kye goyina kuuma kakuba ebyo binyeebwa nedda. Kati gwe jangu tukuwe system obenga n'abapangisa bo buli omu gakozesezza oba gakozesezza gayose we gaggwako ng'avaako. Tulina abantu bangi abaguza mita zino abamu ku ba landlord mu Kampala abazakeedi kati nga Mera Investment Mwami Sudiru ebizimbe ebyo byonna byobigendamu byonna resort Munyonyo byonna tekulinda oliito. Mita ezo twazinstallinga kutandika mu mwaka gwa 2015 era alina system zaffe ne meters. Kati bamwa Haji Mutasa Kafeero abo bonna balina Weneliko bonna balina mita zaffe Bakagodo bonna balina mita n'abalala bangi si wano mu Uganda wokka. Bogenda Malawi, bogenda Zambia, bogenda Kenya, bogenda Rwanda, bogenda Ivory Coast, bonna bakozesa mita zaffe zino. Weewaawo. Yes. Mwami Kibe tusigaze dakiika nge mu kitundu. Yes. Kulwa CHINT mita East Africa. Yes. Kululwo nga engineer omukugu mu bintu bino. Yes. Mu dakiika nge muwumbe ensonga zino eri bannayuganda n'ensi yonna etulaba kaakano. Bannayuganda mwenna batulaba ne Africa okutwalira wamu ko n'ensi yonna. Nze ndowooza ensi ekuze tekinologi azze. Nze nandibadde ndowooza nti eno yessaawa abantu ffenna tusigale nga buli kimu kye tukola kwegamba nga tuli kimu. Zino system tuzikolera bantu ate tuzikolera mmwe nti we tujja n'otugulako mita ojja kuzigule tuzikuwe naye tukusuubira nti buli pate saidi yonna eyambagana. Kati gwalwanagana n'abapangisa bakayana enkya n'eggulo kati tugende n'omulembe tugambe bwetyo nti jangu otutuukirire tukyalire bw'oba olina ky'otategedde oba tukubire essimu tukyalire ku head office zaffe ku Uganda House omwaliriro ogwokutaano Western Wing oba tukyalire ku marketing office yaffe enajja nankumbi ku Stera kugambe nti bw'otuuka ku Stera stage side omukono ogudde entebe ku side y'ekyengo waliwo ekizimba ekikadde kiriko emirongooti kiri opposite ne Morning Star. Otunule ekyengulo ojja kulaba ekizimba ekyo kuliko office zaffe era mulirwana waffe ye service center ya Airtel oba mutukubire ku 0752 212 406 0752 212 406 oba marketing office 0757 mukaaga emirundi 3 406 oba mutukyalire ku mutimbagano gwaffe www.chintmetaeastafrica.com. Sijja kusukkako ebisingako kuba ennamba z'essimu ezo oba genda ku ndagiriro ezo oba genda ku mutimbagano obuuze ebikwata ku CHINT Meta East Africa Limited. Mbaagaliza akaseera akalungi katugende mu pulogulaamu akalaaca ate tunadde dda ku ssaawa 6 n'ensonga endala. Nze musajja wa Kabaka 2 Matovu ayi Katonda kuuma maaso mongi.